ya mundeyo kibadde kitya ekyokubiri oweereza ku bammeeya wano ndiwo nga az'okuvuganya ku kya member of parliament ekya Busiro East constituency. Mundeeyo muliro buliro oteekeddwa okubeera nga wasomye ebintu bingi nnyo n'okubeera nga oli very knowledgeable nga oyina general knowledge cause ebibuuzo ebibuuzibwayo osobola okusoma empapula nga 100 ne kutajjaako kibuuzo n'eki wabula ne bakubuuza general knowledge. You must be updated. Olina okubeera nga omanye ebitambula mu ggwanga si wano wokka n'ebweru w'eggwanga okusingira ddala struggle ebize bitambula mu yo kubanga waliwo byo batolowooza nti oyinza okwesanga nga ebyali ebya 2017 olanga ebitakukwatako naye nga bagenda bikola ki bikubuuza. So mbadde confident and well organized era ebibuuzo mbizeemu njagala obbakakasa nti nga bwondaba bwe nti omanyi nze member wa parliament eyesimbyewo ku Busiro East asobodde okubeera mu buli party activity. I've attended all party activities like 98%. Nakyenda mu 8 sizimisinzo okujjako lwe nayina nga bwoga nayina ebibuuzo ku university ne sisobola kujja naye mbaddewo manyi bulungi ebitambula mu party, manyi core values, manyi ideologies, manyi each and everything. Ate nenyambibwa era bane muwerera abaana abatanakuddeyo okusoma bagende basome. Ndi ku St. Lawrence University kati kumwaka gwa kusatu maliriza nkola BAPA, Bachelor of Public Administration and Management. Naye singa nali sizeeyo balimbuuzizza ebintu bingi mu constitution yomu nga sibikola ki nga sibimanyi. So abasinga obungi bemuwulire abakaayana nti nze tebampadde kaadi nawadde ne ground na biki bagattako okumanya kuno okumanya kwa njawulo nnyo kubanga mutagenda mu parliament olina okubanga omanyi ground esobola yoko musobola okubeera nga mbadde munywa omwenge mwenna ne ground nga munywa nnyo yonega tulonda munywi munnaffe naye okumanya ate kuli bano babasunsula EMC ye ate ebeeyino gamba nti buno obumanyi bwe tebukola ki nkonkuludinga ngamba ebibuuzo ground manyi njirina bulungi nnyo n'ebibuuzo mbisse mu vetting bulungi nnyo eno nno Lungereza lukka oyinza okukoza nga bagamba mu Luganda eri Lungereza lukka bw'obanga toyirede tojja ku vetting oluzungu lungi nnyo naye confidence waliwo kye tuyita communication skills. If you did not study communication skills, principles of communication skills, if you're not confident osobola okugwa ekibuuzo, you can fail to understand the question and you fail it because of low confidence. So mbisse bulungi nnyo era nsuubira bwe mba sifunyaana kale bayinza okunsanga nga omusomesa batasobola kuwa 10 ku 10 kale banampasa 9 bwe mba naba sifunyaana mpulira omanyi naawe wekuba mu ttooki mpulira nga mbisse no sinze mwogezi wa Honorable Segona. Constitution and democracy bimpa omukisa okwesimba ku kifo kyonna singa mba nina ebisaanyizo nga ndi monna Uganda era siri bw'omu eyesimbyewo ku Busiro East era ebbanga yonna lyabadde ebisanja 5 myaka 15 abadde tajja opposite badde bamwesimbako. So nange obudde bwatuuse nendaba nga waliwo ebintu bingi okuta oba okulitayaringa tekyetagisa kusooka kukola bubi. Golowooza singa tolanga bakyusa ba DPC nagamba abadde Kawempe bamututte egindi bakyusa bafaaza tifaaza abadde owerubaga bwana mukulu bamututte ekitovu faaza abakoze obubi ababbyewo tinaye obuweereza obupya bujja n'ebirowoozo ebipya ate bw'oba olina byokoze kiba kirungi nnyo n'otavaawo nga bimaze okwonooneka onaze n'ayongerako. Nze ngamba nti ebiri ku Busiro East sijja mwogerako nti oba byakoze oba ebimulemye ebimulemye ngenda kubikola ate ne byakoze ngenda byongerako wabula nga maze okufuna kaadi kyenninda kimu nga maze okufuna kaadi nja kukola press conference nsobole obbabuulira biki bye ngenda okukola. Njagala nze abansaaga kutambula nga nzababeganga musezi abantu nja babuulira bye ngenda bakolera ebyo byendaba nga bye babulamu bye beetaaga era kyekyandeese Uganda yakwongerako buli wamu kwongerako ttaffaali ne Roma tebagizimbira lunaku lumu
bazimba abali batuusa ku woloplate abali basereka abali ne basiiga langi singa muntu omu yagamba kati olaba mu gundi zino bye tusoma ebaayo omuntu nga ye yakuguka mu kukuba mataffaali kati amalo gakuba singa agamba nti ate nze ngendo gazimbeera mu mpa omuyiko ennyumba esobola okugwa kuba tabitegeera naye nga naye yacontributinga kinene kuba yakuba amataffaali n'asiiga langi mulala ono azimba tategeera tekusiiga langi n'akomerera mulala tewali nnyika eyo waggulu naye aba mulala so bwe tuba twagala okuzimba Busiro East n'eggwanga tuyige okwerekereza okuva mu bifo kati nze nvudde mu Kyenga Town Council ekisanja eki mbadde nkoze bulungi nnyo teriyo meeya mu Uganda akoze bulungi nga nze nsitudde budget ebadde kawumbi kamu milioni 8 n'igituusa ku 5 awo nalibadde ngambira nti nsitudde budget yange lwaki njivaamu kambeerewo ndye ssente naye ngambye nti omulala kajje nakitende wuno yafunye kaadi ajja akole kyayongereza okwo ate njamubeera emabega nzimbi administration block eringa Masengere erina offices 10 nembeera nga nguze emmotoka 5 sasa ngawo yadde akagaali akakutusa empagi nga bye bitaala mu byalo sport rights eyo mu Black Sports nengoba ekibba ttaka nze najja mu Kyenga Town Council nga waliwo member wa parliament wa Busiro East ne meya wa Kyenga Town Council ng'omulimu oguliwo gwakubba abantu ttaka. When I rejected to connive with land grabbers nagaana okwekobaana nabo ekibba ttaka n'ensobola kigobawo kakati ninda kwonoona kanva n'omulala gye nsembeyo ekigamba nti mu Uganda emirimu tegirimu naye tukkiriza ate abalemedde embifo be batudde ku mirimu gy'abalala bw'ovaawo omulala afuna omulimu kati navuddeyo nakyenda afunye omulimu n'omulala aveewo nange nfune ate buli bukulembeze obujja n'abapya kati oli abadde n'akakundi ke bantu nga 10 balya nabo batambula nabo bateesa nabo kati ate ngenda kujja n'abapya birowoozo bipya nange 10 bipya ebitwala Busiro mu maaso biri bisanyaladde birina okukomakaawo akasembero ddala oluyimba lwayimba olwa paalamenti yaffe abalonzi bona otuukayo tebafuuka ebiyenje abalonzi nga ntuuseeyo baali badde nabafuladde ebiyenje nga ntuuse wano kyolina okumanya ndi sita ate ndi burandi naali badde ntuuse awo neneemoola neneekyanga kyanga temumanyira nze ndi sita nyimbira bukadde butaano egindi n'egindi naye nasigala ndi n'abantu ku gurawundi nsamba nabo omupiira tulaba omupiira mu bibanda mbenda abakyala bafumba caayi nabawa n'entandikwa n'abakyala kati nga 7 bennawa entandikwa mitwalo 5 abokya kasooli gonja biki ntegese emipiira tournament nga byente meya agaba ente nga 10 meya agabudde nina basaries St. Lawrence nasindisa abaana 10 ku mulundi guno kusende tone mitwalo 5 nsindisa abasawo wali Kampala Institute of Health Gundi wano ojimanyi wano eriwa n'emmengo kakati era nabo bampa brand ambassador so nkoze ebintu bingi bw'ogattako okuba nti nno ate mbaddewo nnyo olwa struggle nze muntu omuyimbi akasembayo atagendangako ggulu abayimbi bonna bagenze bonna n'abatali bayimbi ne bagenda tubadde mu covid awo enjala etutta tebandabangako sikolerangako wa NRM campaign sirinyangako mu gavumenti naye nga bannamuza nediru yatubonga nawe bannamuza ne Syria eya peace for all ya mugana wange Mayinja ne bannamuza sajja nembireka nyingi nyezijja ne wano wabaddewo ba candidates bannange ba competitors bannaye nga bampa sente nveemu kubanze threat ow'Olunana ow'Akawumbi ow'Ebitaano neŋŋaana njagala kukolera abantu aranze sirina mululu ngakolera abantu ate sigenda kukwata sente ez'emmoroka nzigulemu mmotoka aza kulaakulanya Busiro emmoroka nina sirina nze ngaza okuyana n'emmoroka nga 4 ndi muyimbi sibaliki sakumbalirira kati abantu abolaba abalyamu struggle olukwe nabikibu basika obusendesende tebalina mirimo mirala bayala kati walukaga muyala nga newali Masaka tuli Masaka City tata yandekera ettaka yiika mmeka ne bwe ntundako nfuna buwumbi nze nzize kukolera abantu naawe nzize kukolera abantu sisobola kubuulira bibuuzo kubanga abamu omuweereza live bajja kugamba nzibidde bato bange bendeseeyo ebibuuzo naye nga ebibuuzo babibuuzizza nina okukkiriza nti ekisa kya Katonda kibaddewo era tubizzeemu so mbeebaza okumbuuza ebibuuzo waliwo ekibuuzo kye twebuuza nti kaada eba balina gwe bagiwadde oba naye nga bagimumye ne bagikuwa
waddembe okuwanga nabeera nga akwesimbako mugongo banaabolibedde okubeera nga mbadde mbagambye bajje bampagire kubanga teri agenda mu plan B ng'alina A. Mbasabye bajje bampagire. Nali mbasabye obutambuuza bibuuzo byetooloolera Kabenje. Omanyi muzze mutunyoomoola nnyo ng'ekibiina nga mugamba nti era ekibiina kyaffe tekyagala bya muwendo. Ebyo byonna bye mutusiize tubigumidde okumala ebbanga. So kati njagala kugumya gwalowooza nti ekibiina kyaffe tekyagala bya muwendo. Ekibiina kya NUP kirina plan A. waliwo oluko olw'okubba akalulu nga we bagenda bataayiriza ne mujja n'ekigambo protest board muli beeteefuteefu ki okalonda okakuuma okabala n'okalangirira. Kaakati strategies ze tukaanyizaako nzikubuulira ozongereyo. Twetegese gwe tegeera miramwa kukalonda kakuuma kabanja. Aliyo yebuuza oba oliawo mu palamenti kikyokyerabiddeyo ebbanga lino ebiweddeeyo byoyagala okumaliriza. Omuntu bw'akubuuzanga ekibuuzo mu mbuuzo ennafu tomuddangamu, naye olw'okubanga neetaaga okuyigiriza ensi eno tukyetaaga okukola amateeka kubanga buvunaanyizibwa bwa palamenti mu constitution era article y'e79 tebannaba kugikyusaamu kujjawo kyakola amateeka mu palamenti. Naddala mu kiseera kino nga tuwunzika omukadde ng'ate ayonoonye bingi byetaaga okutereeza, byetaaga omuntu abimanyi era abitegeera. Ekisa kya Katonda kibadde kikyambaddeko nga nkyabitegeera. Ekisa kya Katonda kibadde kikyali ku Uganda nti ababitegeera tukyaliwo. Tewaliwo omuntu afulumya kapiteeni mu kisaawe ng'ate asambisa abiri gombi ne gateeba okuggyako omuntu oyo ng'aliko ebyewaabwe obanga omuntu oyo mubi ayagala kusuula ttiimu. So njagala kugumya nti omulimu gw'okutereeza Uganda nga tumaze okusuula omukadde gwetaagamu obumanyirivu. Abaakajanja ababuuza weerabiddeyo ki njagala kubasaasira kubanga kiki kye nnyinza okwerabira nze ateerabira. English Ekisooka kyenjagala omuneemu ku nkaaga nzikiriza ekisa kya Katonda kikyampadde ebitundu ebitakka wansi wa 5 naye mubamanyi ndowooza n'enkaaga ngikukumba. Abalala abatannaba kukkiriza buvunaanyizibwa bwange okuddamu okugenda gye bali ne mbannyonnyola ne mbategeeza bye tuyimiriddeko ng'ekibiina bye nzikiririzaamu ng'omuntu. Mu kibiina kya NUP tulaba nti okwawukanako n'ebibiina ebirala eno tulaba lutalo lwa bigambo waddawala tulabayo okwokya emmotoka n'okuba amasasi naye mu lutalo lw'ebigambo lwe tulaba eno ababa tebafunye kaadi ebigambo boogera bingi. Message ki gy'osindika eri bannansi okusinziira ku nteekateeka yajja nayo? Kitegeerekeka. Wayinza okuba nga waliwo naffe bye twetaaga okutereeza ng'ekibiina tujja bitereeza abantu batuwa obudde. Waliwo ebirala ebiruma obanga birumira eri abo ababa batayiseemu. Abamu baba balina ensonga nga ddala ntuufu, abalala nga kitegeerekeka nti munnange buba nga tebakuwadde kiruma. Buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okuwumbawumba bonna. Kristo yagamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza. So abo abasobaganye twebaza Katonda ya masasi ya amajambiya n'ebifaanana nine level y'okuvumagana nayo si ya bugunjufu ndowooza abantu bandibadde nayo bagidibya ne tetusobola kugaana ba independents bonna beesimbawo wabula tubakubiriza nti bakkaanye ekibiina okukulemberamu enteeka eyo eya reconciliation and healing. Mu constitution yaffe gye bakyalemesezza okugazeetinga tulinamu n'akakiiko akavunaanyizibwa ku reconciliation. Yes. Emmanuel Magola Matovu omubaka wa Buso East Constituency addako tuli wano ku kitebe nga tuzze okutuveetinga veetinga eyange ewedde era kyendowooza njiyise era mu kuyita mu veetinga eno kitegeeza
kati nze mubaka wa Busiro ku kaadi ya National Unity Platform addako ne bannange babiri basatu babaddeyo naye bombi bwe mbatunuulidde nga buli omu alina ebizibu bye bwe njogera ku incumbent naye abaddeyo wano era ndowooza ebibuuzo bye bamubuuzizza simanyi bye bamubuuza naye ndowooza ekisooka bayinza okuba bamubuuzizza emyaka 15 gy'omaze mu paalamenti pate yaffe eno eya NUP ogikoledde ki ekyokubiri mbaka wa paalamenti oyo abaddeyo Medard Segona emabegako eyo ndowooza omwaka gumu n'ekitundu bamubbako miliyoni 8 mu motoka ye part of billion 2 zalina muki mu motoka kyendowooza abakakiiko bayinza okuba bamubuuzizza miliyoni 8 ze bakubbako mu motoka zaali zaani zaali zigenda kukola ki oyo sijja mumalirako biseera naye nina ne mukwano gwange omuyimbi walukagga oyo sijja kumwogerako naye ndowooza asooka agende yeetereze ino emyaka 5 10 bagiwe magoola akiikire abantu ba Busoisi kuba yekka yalina obuki obusobozi vetting nga bwewedde nze nzizeeyo mu balonzi bange abantu bange aba Busoisi constituency kubagamba nti kaadi nkola ki girina era kubagamba nti beteekereteekere nomination n'akalulu ka general election akatutwala mu parliament obotunde vetting gwenga gwe omubaka parliament ebadde ebayisiza eta ebakoledde tebakoledde vetting ebibuuzo ebibaddeyo ffe tubadde mu politics okumala emyaka 20 era ebibuuzo ebibatubuuziza byeyo omubaka wa parliament akola ki era mbazzeemu baka parliament byakola ki byakola pati ogikoledde kibyona byona mbizeemu bulungi nnyo era tewali mutawaana buli kibuuzo kye bambuuzizza nga banyeenya bito nga bagamba omusajja ono yasobola kaadi njirina tewali mulala alina kaadi munda eyo kibadde kirungi nnyo munda eyo gye tuva kibadde kisufu kubanga buli kibuuzo kyonna kye bambuuzizza balinga ababadde banzibidde ne ku bibuuzo era mbizzeemu bulungi era ne baŋŋamba thank you semberako wano katono nnyo kameramani wange afune bulungi nnyo ekifaananyi kirungi bintu ki ebitaano by'osookerako singa omala okulayira ng'oyisemu ku bubaka bwa paalamenti ebintu ebitaano kyensookerako nga naakafuuka omubaka wa paalamenti one kwe kukiikira abantu bange obulungi ekyokubiri kwe kulwanyisa obwavu bw'omu nnyumba abantu bange aba Buso East bali bubi olaba ennaku zino buli muntu kogamba kankutereka $5,000 agamba toteeka kuno ku ssimu bammanja kati ekyo kyengenda okusooka okukolako abantu bange nga at least balina akasente muki mu nsawo ekyokusatu nga naakatuuka mu paalamenti Busiro East eriraanye ekibuga Kampala naye Buso East yesinga amakubo amaki amabi ngenda kulobinga ndabike nti at least amakubo Buso East constituency gakola ki gakoleka ekyokuna Buso East eriraanye Kampala naye ne population ya Buso East olwaleero abantu abasula Buso East basuka miliyoni emeka 3 naye eddwaliro tetulina wadde referral hospital monna bonna babatwala Kiruddu oba Kawempe ensonga eyo okola ki ogimanyi ekyokutaano ngenda kulwana okulaba nti Wakiso Health Center 4 at least efuuka referral hospital ezo ensonga zange ezisooka simanyi Sandra oba olinayo ekibuuzo kiwandyagadde okumbuuza naye ebyo byayagalayo okutandikirako magoola naye yeesimbyeyo Busiro eyo ayagala kubaako bakiikirira abina ensonga zaabwe zatuusa mu paalamenti mu vetting eno gye tuvaamu waliwo ebibuuzo ndowooza be bajja otubuuza oba besinga bayinza okuba beerabidde okubibuuza omubaka ono aliko bwe twatuuka ku mbeera ya sensa motion mu paalamenti yagaana okulwanyisa obuli bw'enguzi era naye omwaka ogwo oguwedde mu motoka ye bamubbako obukadde 8 naye neebuuza ebitongole ebikuuma ddembe n'ekitongole kya Bank of Uganda nekitasobola kumuyita kumubuuza nti sente zino ze babbira mu motoka yo wali ozijjawa zaali zigenda kukola kikyokka ye buli mulundi agamba mwavu bw'omugamba nti wange waliwo projekiti y'abantu baffe yandyagadde okuyambibwako akugamba eyanziba yeyakola ki yeyakubba naye nga alina miliyoni 8 muki mu nsawo neyanziza Segona nze sisobola kumwogerera bw'aba alina byakoze abiraga abaki abantu nze nga magoola sirabawo wadde neki nze nga magoola ombuuza nti Segona akoze eki nze siraba Segona kyakoze eki kyakoze naye bw'aba alina byakoze nga namwe mubiraba mubimbuulire oba abyeyogerere
muteekateeka gye tugendamu ey'okunoonya akalulu aka protest vote temweraliikiridde muli mu kuwaga eno mu NUP nti tujja na protest vote n'abakuumaddembe babatunuza akaaso kali ak'okunyigako obunyizi nti tubalaba. Kyolina okusooka okujjukira nti eno protest vote kitegeeza kukanoonya kukakuuma kalonde ate kabanje. Buli banakyemera yonna gye bali tetusuubirayo kutuwa mirembe nti mugende munoonya akalulu, tugenda kanoonya ku kifuba oba ayagala oba takola ki oba tayagala. Eyo gye bayita protest vote. Tujja kubeera ku street, tujja kugwisanya bwenyina vote, tebalina kye bagenda kutukola. Era ku ssaawa esembayo pulezidenti wange Robert Kyagulanyi ajja kuwangula akalulu kano. Magoola feesi empya ekisemberayo ddala feesi empya eya Busiro East Magoola gy'alina mutwe gitusigiremu ekifaananyi. Feesi empya ey'Amagoola gy'alina ku Busiro East yeeyo ng'abantu ba Busiro East amaka gonna agali mu Busiro East nga tisi basobola okulya emirundi emeka 3 nga balina ssente mu nsawo ng'omu ne bw'omugamba Magoola kakuteere ku emitwalo 10 nga takugamba nti ate bagenda kwisalako bammanja. Nze ngenda kulwanyisa bwavu bwa mu nnyumba kyensookerako nga n'omuntu wa Busiro East constituency ajeeyagaliramu ng'omuntu wa Busiro East aliraanye ekibuga Kampala.